Ssekiboobo era ijja boogere Lubanga Mulembya agamba nti kano ke kaseera bannakyaggwe okuddamu okujjumbira okulima mu biseera bino eby'omuggalo nga tebakyasobola kukola mirimu mirala wabula ng'ate balina ettaka eribeetoolodde nga basobola okulisimbako emmere. Tufune emmere etumala okulya n'entono eyo esigaddewo oba ennyingi tusobole ogitunda. Yadde akatale kali wansi naye era omuntu tabula kasente k'ateekako mu nsawo. Mbeegayiridde tubeere mu nnimiro. Tunaabeera mu nnimiro ekisooka omubiri gwaffe gugenda kubanga guli so active. Ssekiboobo asabye abazadde okulaba nga bayigiriza abaana baabwe okulima mu biseera bino kibayambeko obutataayaaya ku byalo nga kino kyakuyambako n'emibiri gyabwe okubeera mu mbeera ennungi. Abaana baffe baba bavudde ku masomero oggyeko ekyo ekirwadde tubakuumye nga nabo balamu ate tubakuumye baleme kwonooneka mu mbeera omwana waabeerawo ng'atudde talina kyakola. Ebintu bingi nnyo ebiyinza okumujja ku bigendererwa bye. Ye atwala ebyobulimi mu ssaza Kyaggwe Fire Lubega agamba nti kati essira balitadde ku kulaba ng'abantu balima emmere ebamala mu ssaza lino bakomye okugisuula mu bitundu ebirala era abasabye okujjumbira okulima ekirime ky'emmwanyi. Bannakyaggwe kye mba mbakubiriza mu kiseera kino njagala Kyaggwe ebeere nga ya njawulo, emmere ebe nga ffe bannakyaggwe gye twerimira ate nga tugyeguza tusobole okuba nga tulwanyisa ebyenfuna yaffe. Mmwanyi ogiraba kweri ate neri mu kubala kiba kitegesa zonna tugenda kubeera mu ssente ate kubanga n'akatale weekali. Bannange mugende mulabire emmwanyi zammwe mu kiseera kino ekya lockdown. Lubega atutegeezezza nti mu kaseera kano bali mu nteekateeka ya kuteekawo ennimiro gye bagenda okusomesezaamu bannakyaggwe ennima ey'omulembe singa omuggalo gwa ssennyiga corona gunaaba guweddewo. Saaba bannakyaggwe tuddeyo tulabiire emmwanyi zaffe, tulabirire amatooke gaffe, tulabirire ennimiro zaffe, tulime wadde ebintu akatale si kalungi nnyo naye ate ekiraka kagenda kuba kalungi.